Obulwadde bwa kkookolo bwa ttabbu ddala ddala era nga butta abantu mu ngeri ey'ekimpowooze. Okusinziira ku kitongole eky'ensi yonna ekya World Health Organization, abantu abasoba mu bukadde 9 be bafa okwetooloola ensi yonna ekirwadde kya kkookolo. Omuwendo guno gusingira ddala abantu abafa obulwadde omuli akafuba, mukenenya n'omusujja gw'ensiri. Mu Uganda mwokka okusinziira ku World Health Organization, abantu abasoba mu 1,700 be bafa buli mwaka obulwadde bwa kansa oba buyite kkookolo. Mu 2017 abalwadde abapya 5,000 be beewandiisa okufuna obujjanjabi mu Uganda Cancer Institute. Kyokka nga mu 2016 abeewandiisa baali 4,000, ekiraga nti omuwendo gweyongera bweyongezi. Mu 2018 ogwakayita kyasukka bususi abalwadde abeewandiisa bwe baasuba mu 3,200 era nga mu mwaka ogwo gwennyini abantu abafa ekirwadde kya kkookolo baasukka mu 2,200. Kino kyongera okulaga obuzibu bw'ekirwadde kino ekya kkookolo oba kansa ekiruma abantu mu ngeri ez'enjawulo omuli kansa ow'omusaayi, kansa ow'amabeere, ow'olususu, ow'olubuto, ow'obwongo, akwata obusajja oba muyite prostate cancer, ow'omumwa gwa nnabaana n'omulala aluma mu ngeri ez'enjawulo ate nga wa bulabe. Ekireeta kansa oba kkookolo abantu bangi bw'okibabuuza buli omu okusinziira ku ntegeera ye bino byakugamba. Simanyi nange kwava naye nga batugamba kansa wa nnabaana ku mumwa gwa nnabaana kwakwata naye nga batugamba abaami bamutambuza naddala abo abatali batayirire. Kikulaga nti obulwadde buno kikyali kyakusoomozebwa kwa maanyi nnyo mu ggwanga nga bangi bwe batuukira n'okugenda mu ddwaliro okubwekebeza bubeera buli ku mutendera ogwa waggulu omuzibu okujjanjaba era oluusi ekizibuwaza okuwona. Kati nze baaba wange yasooka kulwala ng'agamba mu lubuto mumuluma n'agenda e Mulago. Bwe yagenda e Mulago ne bamugamba mulwadde wa kansa gw'omumwa gwa nnabaana ne yamulya ne bagaba bagenda ne bamugjamu nnabaana naye oluvannyuma n'akola ki yali yamulya nnyo n'afa. Kitegeeza nti obulwadde buno bwetaagira ddala okumanyisa abantu n'okumanya ekituufu ekibukwatako olwo tusobole okubulwanyisa. Kyekyogaana okuzaala obadde atuuka n'akola n'ebiwundu omumwa gwa nnabaana n'akola ki n'aguziba. Anti era kulya toba na mirembe olubuto luba lukuluma buli ssaawa oba tolina mirembe kale. Naye ebiseera ebisinga ffe abakyala tuli bagayaavu ogenda mu ddwaliro nga yakula nga kitegeeza nti balina kujjamu nnabaana okubeera nga osigalawo ng'oli mulamu. Bweba tebakuggyemu nnabaana ebiddiira tebiba biki tebiba birungi. Leero mu mboozi yaffe ey'enjawulo katunuulira obulwadde obwa kkookolo bw'omumwa gwa nnabaana oba cervical cancer asinga okutawaanya ennyo bamaama b'eggwanga. Kansa w'omumwa gwa nnabaana bulwadde bubi nnyo. Obulwadde obwo bw'oba tobwanguyidde osobola okufa oba okubeera nga nabaana bo bamugjamu. Nina ne neighbor wange era naye bamuyitanga maama Puliti era naye yagenda omukebera naye ye akyaliwo bamugjamu nnabaana ye akyaliwo nabaana kansa yayita namulya nnyo nabaana bamugjamu ye akyaliwo. Abantu ab'enjawulo ebikwata ku kkookolo w'omumwa gwa nnabaana bwe bati babitegeera era bwe basobola obbikunnyonnyola. Ayinza okuba nga yeetakula kati mu kwetakula abaana ba myaka 16 balina ennaaba embi buli wanaaba n'ateekeeza engalo bwati engalo zino jjukira zibaako obukyafu ezo engalo buli weyeesokoola jjukira aba akoona kuki ku mumwa gwa nnabaana yensonga lwaki abaana abato bafuna gundi kansa w'omumwa gwa nnabaana. Naye simanyi nti bamujjanja wabula mpulira nti bamugema. Kansa oyo ebiseera ebisinga atambulira nnyo mu bantu abakulu naddala nga watandika ku nsonga z'ekikulu
osobola okubeerawo nga omwami wo oba ayina abakyala abasukka mu omu, babiri, basatu, bana. Kati ebiseera ebisinga omukyala omu asobola okuba nga alina obulwadde obwo. Omukyala oyo bano abalala abasigadde basobola okuba ne chance ekwatibwa obulwadde obwo nga butambulira mu mwami waffe. Ava mu kwegatta singa obanga okozesa ennyo abasajja kanso yasobola okukwata. Ate singa oba oyina omusajja nga atambula nnyo ebiseera ebisinga abasajja batotera nnyo kanso oyo womma gwa nnabaana. Yadde nga gavumenti efubye okutegeeza abantu okwekebeza Kkookolo ono, okubuuza ku bantu oba bajjumbira omulanga gwa gavumenti bwe bati bwe baatubuulidde. Bwe nagenda okunkeberera endwadde ne ngamba naye nayo kabagikole ki? Kabaginkebere. Bagikebera kubanga era bakwebasa Katanda ne bakukebera nga tugeze ng'ow'olubuto naye nga bakukwata munda. Kale obanga okuba omukono. Nze neekebezaako emabegaawo naye nga nze sirina. Obulwadde bwa Kkookolo w'omumwa gwa nnabaana oba cervical cancer buzibu ddala kubanga bukuluma naye ng'osigala onyirira waggulu. Bwolaba abantu 1,000 abantu 48 balina obulwadde buno. Era mu myaka 5 abajja 10 mu ddwaliro tuba tukyasigazaako 2 bokka abakyali abalamu. Kitegeeza mu myaka 5 buli mulwadde ajja mu Cancer Institute ng'alina Kkookolo w'omumwa gwa nnabaana. Myaka giggwera 5 ababiri ku abo 10 tuba be baba bakyali abalamu. Katwebuuze ku basinga okubitegeera obulwadde buno bwe buliwa. Kkookolo w'omumwa gwa nnabaana ono ava ku kawuka bakayita human papilloma virus oba kye tuyita HPV mu bufuutifuuti. HPV ono kabeera kawuka akatambuzibwa mu kwegatta. Kitegeeza omuntu yenna yali yeegasseeko asobola okukalwala. Era wano mu Uganda kiragiddwa nti ku buli bakyala boolaba abasatu omu ku bo 3 mu 3 ku buli 100 balina akawuka ako. Kitegeeza omukisa gw'okulwala akawuka ako kyangu nnyo omwami okajja ku mukyalo omu n'akatwala ku mulala. Omukungu wa Ssaabasajja ow'ebyobulamu mu ssaza ery'e Busiro Dr. Nicholas Mugagga agamba nti kino kye kimu ku kimbe ekiridde bannakazadde b'eggwanga mu kasirise. Kkookolo w'omumwa gwa nnabaana y'emu ku kkookolo ezisinga okuba ennyingi mu nsi yonna. Era nga mu kkookolo zonna ezimanyiddwa ekwata kyakuna mu nsi yonna. Wabula wano e Uganda ye nnamba esooka mu kutta abantu mu Uganda wano. Era kitegeeza kizibu kinene wano. Abamu batugamba nti ava mu kutandika ebyokwegadanga ku myaka emito naye nga ddala kino kituufu. Kkookolo ono atwala akabanga ebbanga lya myaka kati emyaka 10 ku 2 okuva lwe wakafuna paka lwe kafuuka kansa. So omwana omuto bw'otandika okwegadanga era ke kabonero akakulu okwegadanga ng'okyali mwana muto. Kitegeeza obadde exposed ku kawuka ako ng'emyaka gyo kyali mito. Kitegeeza kyangu nnyo Kkookolo oyo okutambula naye n'omufuna. So okwegadanga ng'okyali mwana muto ke kamu ku bubonero, ke kamu ku kavaako nabe. Ate bw'osanga abalala bye banyumya bagamba nti ava mu kuwaanyisiganya oba okukyusa abaami. Kino ky'omusawo akyogerako ki? Kkookolo aleetebwa kawuka akava akatambuzibwa kwegatta naddala abo abaagatta n'abaami oba abakyala ab'enjawulo abangi. Kitegeeza bw'obanga oli akalina naawe kyangu nnyo okukakuwa kubanga weegase n'omuntu akalina. Abalala obulwadde buno babuyita bwansikirano nti mu famire bwe mubaamu eyafa Kkookolo w'omumwa gwa nnabaana olwo abakyala bonna abava mu lunyiriri omwo bandikwatibwa obulwadde buno. Kyo kiri kitya? Kkookolo ono si wansikirano kiddamu. Ekitegeeza nti kubanga maama we yamulina naawe ojja mufuna. Kkookolo aleetebwa kawuka akava akatambuzibwa kwegatta naddala abo abaagatta n'abaami oba abakyala ab'enjawulo abangi. Kkookolo ono omwami yamuzaala oba mukyala yazaalibwa naye? Akawuka kano katambuzibwa basajja
omusajja akajja ku mukyalo omu n'akatwala ku mukyalo omulala. Era kiragidde wano e Uganda nti buli bakyala basatu omu ku bo akalina akawuka ako. Kitegeeza mu kwegatta kwe kava.